mwatu kubanga akozesezza emikutu egyaki egy'enjawulo. Omuntu gwe pikipiki yatusanga tuli mu process y'okumuwa pikipiki. Amawulire agakagwawo Mr. Luzi asimatuse okufa wali Emitiana basiraamu kye bamukoze ndowooza taliddamu kubamanyira video yonna hanje kuleetera video eri so emotional era mbadde nsaba gwe wenna ng'osobola okubeera nga okaba mbadde nsaba ogibuuke kubanga mulimu n'ebirala byenkuleetedde amaaso awo by'otamanyi era nga biri mu National Unity Platform. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye abasiraamu wali Emitiana bavuddeyo ne beekubirako enduulu ne bagamba nedda gwe Mr. Luzi tuddamu kubeera nga otuvoola ffe obusiraamu tetuvangayoko ne tusaba obuyambi bwo. Vidiyo eno egenda kuba mpanvu era nga nyongera okujjukiza gwe wena tanaba kugimpera ka like ebirengesa otambula etukire bonna banjagadde okumanya kweno information naddala abasiraamu abali mu Mityana nga bwe nkugambye omukulu Mr. Luzi abasiraamu bavuddeyo ne bagamba bannange watuwa piki tetuganye era piki yo tugenda kubeera nga tugikuddiza era oba ogyagala tuwe address yo tugenda gikuleetera mu bulambalamba tetugenda kubeera nga tukusaba sente yo n'oba ya transport ffe tugenda kuba nga tugyesondera tuzikuleetere. Awo wenyini njagala okubuuza olowooza ono Mr. Luzi yabayamba n'omutima omulungi oba yabayamba nga alina kyayagala? Kyovala abasiraamu mbaagala nnyo baagala gimudiza era bamugambye nti waddamu okwasama ebyekisiru nayitamu oba nageeza n'asala Emityana bagenda mukolako nga Mukama we yalagira. Sokola be video omala ongambe endowooza mu comment section. Kubanga akozesezza emikutu egy'enjawulo. Omuntu gwe yawa pikipiki yatusanga tuli mu process y'okumuwa pikipiki najja n'atwegattako ate kikwasa ennaku musomesa we era n'agamba kimusonzeeko kimala ono musomesa wange kankole ki naye ebigambo byakozesa ku mikutu egyo abamulaba namusanga enkyakya zimujjudde atambudde nnyo enkyakya zikoze eki nze mutumidde ajje we yaweera pikipiki tugamuwamu pikipiki meka 2 era alaba ku Luzza amugamba ajje ku muzikiti omukulu Emityana yawa pikipiki tugamuwamu pikipiki meka zaake tetusonda tujja zisonda naye wamba temutuwa muleke ebyokutuwa ebyo okutuzza mu luleereetu olwo tetujja bikkiriza. Bw'oba otuwa ekintu kituwe. Wano omwami we yasiimyeyo abalokole yabakubye abasiraamu tayagala kumanya zisoba nakiisa agatyo abakyala mu katale tayagala kumanya ani yabikusaba era baba byagala wante tuweza abantu bisatu mitwalo ebiri etumuliza piki ye tuwerawo naye mulekerawo okutuwa ebintu ate ne mutulangira ffe mutusanga weetuli ate ne mutulekawo era bwebutyo mujja tule ab'Emityana muli babi nawali emigaati gyange musabiriza buli kaseera abalonzi musaba abeesimbyewo ate ne mutabawa mubanga zimalaaya olya bya buli muntu gw'onoowa ebibyo ne gw'otoowe. Ab'Emityana muli babi nnyo abalonzi muli babi n'abakyawa muli balogo muyina n'amayembe kuba obululu bwawe bwonna n'obwana bange saalaba ku bululu n'akange kennyini nanyenyako mu kisero we nalondera nga nkalabamu babi b'Emityana babi neronda ne bakalina amayembe babi bintu ab'Emityana muli babi nnyo ne mama wange nja kumujjayo babi lwaki naali badde namba 2 ngamba nti mune bampangudde naye abakyala b'omu butale nimbakolera buli kimu ebyemizannyo biki babi muli babi bakazi mmwe n'abasajja muli babi ab'Emityana abakyawa tokyayitirayo wadde saagalira ebyo nno nga tubitadde ku mabbali temulowooza abaana ba National Unity Platform banne bennyini be batandise okubeera nga abakuba Saada Makebe nga bagamba nti no anyumira okubeera Kadaama okusinga okubeera omukulembeze. Abasinga bavuddeyo ne bakivumirira. Lwaki mba mbyogerera soko muwulirize bambi he's feeling so emotional. Banange mulekerawo okubeera nga mujajinga abantu mbu bakolera NRM
akolera Anita Monge nga tunakubiranga ofuna proof sakomulizi Asadaman Makebe abera mulungi nnyo ng'ali ku street mukasana ku kkubo eyo ku mawanga yonna gy'abaali era bigobegera bya bituufu nnyo tubikkiririza mu tugaa tubigoberere ebbanga lyamala nga tannaba kugamba nti ne bye mbagamba okukola nange mbisobola okategeddaako era nga bwe yali omugaso nnyo nga ye Bobi Wine nga teri amuyinako buzibu mpaka yabagamba oyo Bobi omulabye ekimala kati kambagere ku Kyagulanyi Ssentamu bwe nabagambye nti nze kiyingi Saddati agamanya gabadde galina bye gasaba mu office kulaga interest mu office emu obaga ebyenjogerako siyogerako byogere mbisobola wakati mu kubanga buli antegedde 1 lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo 2 nti njogera ku binnuma ku binyigiriza okutangira kunze then njogera n'abanga abasigadde lero bategende sina ability 2 bategenda ndi munagenera n'amaviri ennaku 2 abantu abasoma bategenda Asadaman Makebe murasi bategedde okategeddaako nkimanyi my message eri revolution eri political okategera bulungi banji kubadde batisa no batisa kubadde so ajogera nkimanyi wakati mu kubanga we yafuuka Kyagulanyi Ssentamu mikono gye mingi gyamuvaamu ne bakola ki ne bafuka n'abalaba abasinga bane bamu distancingako era nalabe abamu kwabo si mikono gyo betwina ideologies zezimu badasa mu ku net distancingako okategeerako tewali buziba can stand alone ku mazima ntaireka bulungi number 1 nyongero bajukiza buli enne yesimbyewo tuina message amye tugamba abantu bonna abensi lwaki tuina ebitunyigiza fyonna byebimu tuli mu kudiscussinga ku solution tuva ku mindset ya politics ebyo kwata abantu mungere customer service mpola ngena bako obalimbe limbe bitula mukono kwa nebyo mubirekeraawo wakati mu kubajukiza nti yenna nafuna kadi ya kibiina tugena musimbe mabega temusita nyo bigere mugena kujja yensaza mwe mutaliko kuswayira ddala temu okategeera mukume kunsa ono kuba baganda okumanya kigendwa kyo kyanjawulo no balinyiriza no basiga ebisota abo nabo no bego bako abantu abakumiranga mu politics kwanga bo bamanyi abakumirangayo no balinyirya bonna ne bagana nabo nakola that is free for walimba abavubuka no laganti no bwogenda bawe emirimu ogijjewo emirimu ogenda kujijja wanga nawe toguyina singa si Museveni kuwa gwakutembeya gwakutembeyezaamu singa oyina omulimu 5 baganda abo bonna n'asembayo obuto balaga nti gavumenti ya Museveni nnungi batya bazimbye mansion and mansions n'asembayo obuto yakava ku mabeerero dax ayina mansions omwana wo ali mu America avuga Brabus Benz kwegaba ekyo kyali kyakuba mwaite mulaga ebyo sale musala asula ali munsiko twagenda ngekapeke wa sale musale tewali wadde nyumba ya milioni 2 weri teriwo jeno sale musale wagamba nti olwale mu nzimbe enyumba ye nanyi titles ya biki ne guru se milioni 2 ne guru nzo saba wo nyumba bana na yeno kwa asula munsiko ne daxi n'abana baabwe Alexander we bali wana babonda we bali ba Jovia bagundi ba Josephine obalaba ko balina nezo nga babuwani baganda bezibaina ezaka yakaziti ekyo kyali era mwanizinga ebintu yamwe ne musirika nabyo ne mwalaga ne mwepala uda ne nyanza badeta asula mu kayibwa na kati gundi ya Museveni yazimba maso tajija namu yawe wano enyumba yawo inzo gamba state house ekyo kyalaga ki that is 5 kyalaga ti government ya Museveni nungi nyere wakumide waguru wano waliwo bajjena abasajja bajja ne Muzayi Museveni tebalina na maso batabana nyumba wadde wirubalo nayo vuga benzi ka amadika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.